kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Sumulula tuyagendera ddala maaso yakatoyingako welcome aboard yeno kigula lujja telefone yaffe buli Monday paka Lwakutaano saawa ebeera mpaka saa zibeera 3 banafa abatabula nno nga batunzi battaka be batuteekamu ssente ne ekyokunywa kye bayita kumbucha Buganda kumbucha ya ekyo nakyo batuteekamu ssente tuyoka no tukuwalabanya paka saawa zibeera 3 onako olwaleero basically omwezi guno ogwa September tugumanyiddwanga omwezi gwa Leukemia Awareness Month. Leukemia cancer wa musaayi ya ba cancer mungi ebika bya cancer biyitirivu nnyo naye ebimu ayaludde mu myaka ndowooza nga 15 ejema begawo era alinga wa kigere cancer nga wabwa nga bakutemako okugulu noddamu n'oli emmere yo ndowooza agenda okulabanga batandise okumufiiza batema butemi kugulu omuntu n'asigalawo n'ayongeramu ku bisoko ayaludde mungi. By the way, cancer in general growing up namanya nti wano mu Uganda mu nsi yaffe walingawo akawuka kaleeta mukenenya naye nga cancer awulira basoma muzungu nga tumanyi bulwadde bw'abazungu bw'abagagga bw'atyo no munnanga akuluma ng'oli mwavulunkupe ng'olya miwogo gyo na mimonde gyo naye n'akuluma n'akumalayo. There is a boy mwerabidde naye omwana oyo yali famous nnyo bali oba mukakitawe yali bamusibira wawulyako ku mbozi y'omwana ebiseera ebyo omwana ono Aisha gundi we yamufunira tata wa Shira then waliwo akaana akalenzi ke bali basibira ku nkondo y'ekitanda bamuyita se forget kalyoke kakonzibire yani Sebbanga yes nerabidde etirinya Sebbanga erya bulijjo. I know kakati munnango oyo omwana gwensooka owulira ate nga twali bato tutudingire nga omwana oyo alina cancer alina leukemia. I think mu mbeera eyo because n'abasawo kye sijjukira bulungi kofu gyali something like that. Someone should remind us. Naye gwe nsoko wulirirako ekigambo leukemia. Nempira nti waliyo cancer w'omusaayi nga ba mu erinnya kali kiyanga kirwadde kya bukaba. Kakati nno lwaki ye wadde nga n'endwadde endala baziweera awareness is zibeera omu nga zitta abantu mu mpola. This awareness comes to balaga abantu nti this exists tulina okubaako kye tukola. Bw'osoma nnyo leukemia oyo n'abasawo bagamba tebamanyi nnyo kimuleeta naye ndowooza wano mu kukula because are dealing na musaayi so the red blood cells and the white blood cells zituuka ne zigetting confused mu kukula wano era actually this cancer affecting omusaayi na affecting bone marrow bwe buno obusomyo and basically system eyo white blood cells the red blood cells mweziva okutuuka omusaayi kubanga operating mubiri kasaza yo cancer ayingiramu kyekyo ekitundu kyakwatako so abasawo baagala nnyo omanyi tosobola funa solution ya kizibu nga tomanyi waawe ekiva so that is why waliwo awareness month n'okulaba nti bamujjanjabe batera okwagala omumanyako n'omusomako ennyo so this is a very month kakati nno cancer ono ali common mu bantu abakulu abali 50 years and above n'abaana abato abali below 15 years. Wasingawo okufatira awo. Era nga bagamba nti mu mwaka gwa 2022 abantu 6,265 bakeberebwa nga balina obulwadde buno obwa leukemia. Leukemia alimu ebika ebyenjawulo mulimu acute ne chronic. Acute ng'obulwadde bwonna obulala bwe bukwata bulagirawo symptoms ne bukulumirawo nnyo ne bujja ku speed kati obulwadde obuli chronic bwe buno nga wolaba bwe tugamba tulina chronic disease bubeera olumu tebulaga na symptoms ne bukulira omwo munda ne bukubonyaabonyeza omwo we bukuba wansi woddawo bulinga mukwano bukulya slowly omukwano guli chronic you're eating me slowly because omanyi kiri omukwano ogwo tuyita ogwa last ogwejjakirize kati ndowooza kyekyandibadde acute bujja ne bukufatirawo biki oba ofunye obujjanjabi osobola owona oba tofunye osobola n'ofiirawo kati buno buli chronic mpola bakulaba gwawo lwa buwoomi naye nga omukwano guli awo gukubonyaabonya so is the chronic any disease kyekimu ekika ekya cancer ono kakati
obulwadde buno mukukwata usually involving white blood cells. White blood cells zino ze zirwanyisa infections ezitukwata mu mubiri ng'abantu. So bwe zikwata ezo white blood cells kati normally abantu abalina nga tolina bulwadde buno white blood cells zijja ne zikula in a normal way ne zidividinga time netuuka ne zidividinga in an orderly way mu ngeri mweziteekeddwa then time netuuka ne zidayinga out guni neddamu omubiri ne guddamu ne zikola white blood cells empya white blood cells empya naye omuntu alina leukemia white blood cells ezo ekisookera ddala zisobola okujja nga mpitirivu nnyo ate ng'anfu nezoverpowering ne zisinga white blood cells ezirina okukola omulimu omutuufu mu mubiri kati n'obeerawo nga ebifu by'olina ebingi mu mubiri kati ate enfu tezisobola lwana infections z'ofunye ng'omuntu obulwadde obwa bulijjo obutukwata buli akajja kale obulamu mwebuli that's why you're surviving as a human being nti mulimu obulamu naye ate enfu ze zisingamu obungi kati buli akajja kajja kukwata so basically we bannyonnyola awo engeri gye zifunctioningamu bubonero ki bw'oyinza olabirako omuntu nti alina obulwadde buno kati buno obubonero ate tubulaga bagamba nti buvaringa ku type ki gy'olina mulimu ne types endala naye ziriko mwenzi osobola okwogerako is acute and chronic kakati obubonero buno ate tujja bulabira nnyo omuntu alina acute ziri zangambye eziragirawo nti omuntu mulwadde and all that ono ali chronic mpola okuleka ng'omuntu naddala people who care about themselves abagamba kangene nkole full blood check up then webasobola omanya naye ffe abalinda omale kugwa funa kirwadde ebiseera ebisinga tezijja until when nga bukuluddemu mu mubiri kakati ekisookera ddala ogenda funa olusujjasujja mpulira si bulungi mpulira olusujjasujja lunnumaaluma then okunafuwa kyetuyita fatigue oba obunafu literally tolina kyoyagala kukola every time you're tired noba wakamala kwebaka bina tebagamba kannebakemu okoowa tonnakoowa okoowa kukoowa basically ng'obulamu butambula bwe okoowa